Omwagalo w'abangi omulongo babiri Sarah finally azzeemu okubeera nga alabikako wano alabiseeko ng'ayina akayimba k'ayagala okujjukira naye nga akeerabidde naye nga tewalina muntu n'omu ayinza kukamujjukiza. Katwongere okumusabira Omukama amugumye era nga kkooti y'amaka ndowooza eno Sarah eya Antonio oba Novena ya Antonio omuzuzi w'ebibuze ejja kweyambako eyongere okubeera ng'ate ekugumya ebiwundu. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Katonda agulumizibwe mu bamalayika be ne mu batuukirivu be. Ayi Antonio omutuukirivu, omukozi w'ebyewuunyo, okwagala kwa Katonda okutalojjeka kw'alina awamu n'okwagala ebitonde n'abatonde b'Omukama byamusobozesanga okukola ebyamagero. Ebyamagero byaziranga ggwe kwatula kigambo mu maaso ga Katonda, naddala ng'osabira abali mu bwetaavu, abalwadde wabaddizanga obulamu, wazuulanga ebibuze, abennyamidde mu mitima tewabaggyangako liiso, era bw'otyo n'ozuukiza n'abafu. Tweyongereyo. Nange nno nga nkwesengereza nkusaba onzuulire ekyetaago kyange. Wano njagala obeere ng'oyogera ebyetaago by'omukwano gwange. Tugenda ku paati ey'okubiri. Nsalira gwonna mu buyinza obw'ebyewuunyo Katonda bye yakuwa onzuulire bye nkusaba. Ayi Antonio omwagazi atatengeka, ntuusiza essaala yange eri Yezu omuto eyayagalanga ennyo okumuleera mu mikono gyo, ate nange nkusuubiza okwebaza ng'ennaku zange zonna ez'obulamu. Era nange anziremuko wano. Ayi Antonio omwagazi atatengeka, ntuusiza essaala yange eri Yezu omuto eyayagalanga ennyo okumuleera mu mikono gyo, ate nange nkusuubiza okwebazanga ennaku zonna ez'obulamu bwange. Era tuddemu nti amiina. Ayi Mukama tusaasire. Okuddamu, ayi Mukama tusaasire. Ayi Kristu tuwulire. Ayi Mukama tusaasire. Katonda Kitaffe omusibuka byonna otusaasire. Katonda Kitaffe ali mu ggulu otusaasire. Katonda Mwana omutonzi w'ensi otusaasire. Katonda Mwoyo Omutuukirivu otusaasire. Trinity Katonda omu otusaasire. Trinity ekisa kya Katonda ekijjuvu otusaasire. Nnyaffe Bikira Maaliya eyagwa Maliya nga tolina kibi kisikire otusaabire. Nnyaffe Bikira Maaliya eyayaniriza Antonio mu bulamu bw'Evanjiri otusaabire. Antonio omutuukirivu eyalabira ennyo ku Francis omutuukirivu owa Asiisi otusaabire. Antonio omutuukirivu eyalafuubanira ennyo
emyoyo ng'abatume otusaabire. Antoniyo omutuukirivu eyayakaayakana n'empisa ennungi ey'obutuukirivu otusaabire. Antoniyo omutuukirivu gwe yajjula ennyonta y'obutuukirivu otusaabire. Antoniyo omutuukirivu eyawambaatira Yezu omuto mu mikono gyo otusaabire. Antoniyo omutuukirivu ekitangaala ky'Ekkereziya otusaabire. Antoniyo omutuukirivu eyalabirwako mu kugondera Katonda otusaabire. Antoniyo omutuukirivu eyayagalanga ennyo okukolera Katonda ebirungi otusaabire. Antoniyo omutuukirivu entiisa y'amasitaani otusaabire. Antoniyo omutuukirivu eyaweebwa ebirungi bya Katonda mu bungi otusaabire. Antoniyo omutuukirivu omukubagiza w'abanaku otusaabire. Antoniyo omutuukirivu omuwolereza w'abatambuze otusaabire. Antoniyo omutuukirivu ow'ebyewuunyo otusaabire. Antoniyo omutuukirivu awonya obuvune bwonna otusaabire. Antoniyo omutuukirivu eyasumululanga ennimi z'abakasiru otusaabire. Antoniyo omutuukirivu eyawonyanga ne bakiggala otusaabire. Antoniyo omutuukirivu eyazuukizanga n'abafu otusaabire. Antoniyo omutuukirivu essuubi ly'abanoonya otusaabire. Antoniyo omutuukirivu eddagala ly'abalwadde n'abalumwa otusaabire. Antoniyo omutuukirivu omuzuuzi w'ebibuze otusaabire. Antoniyo omutuukirivu atayabulira n'omu akwesiga otusaabire. Buli bulwadde bwonna mu mwoyo n'omubiri Antoniyo tuwonye. Mu ntalo z'emyoyo gyaffe Antoniyo tuwonye. Buli kabi k'omulabe Antoniyo tuwonye. Buli lutalo lwa kawumpuli ne balabe baffe bonna Antoniyo tuwonye. Olw'okutusabira eri Katonda Antoniyo tuwonye. Obulamu bwaffe bwonna Antoniyo tuwonye. Kaliga ka Katonda ggwe aggyawo ebibi by'ensi tusaasire Ayi Mukama. Kaliga ka Katonda ggwe aggyawo ebibi by'ensi tuwulire Ayi Mukama. Kaliga ka Katonda ggwe aggyawo ebibi by'ensi tuwe Ayi Mukama. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Mwebale okumpuliriza. Mukama akuwe omukisa.